Emitawaana egyatuuseewo twabadde ffenna paka ku makya nakati mukyaliwo. Twabadde ne muganda wange Kenzo yazze obudde bugenzeeko nankuba akaama naŋŋamba nti nno ze bugenze nga mmanyi nti nno nasanga abantu bakendeddeko manyi oba ebiseera nga ntya abantu kati nga njagala tubeere free nnyo nga tewali nnyo bantu bangi naye ng'abantu bayitirivu. Ne mugamba nti weewaawo emikwano tugiina ate ne ku kyalo tetulina buzibu n'abantu. Nsanyusa okwalaga mikwano gyange nga situnnaba kubaako kye tukola kirala kyonna. Mbadde nsaba nsooke mbanjulire ttiimu eno n'ettiimu ey'abaganda bange bwe tuva mu mukyala Kayondo ono ali wano olunaku olwaleero. Tusookedde ku luuyi luno, ono ye mukulu waffe bamuyita Mivule George. Mivule George ono tukuze tumulabirako bingi nnyo era muganda waffe omukulu. Waliwo addako awo bamuyita Edibazeketa oba aliwa Abudek aliwe kale mba ntya nga simanyi tulina okuwanga omusika tamanyi ono yenna batalwita kubeera ffenna e Kampala eyo era emirimu tugikwasaganya ffenna. Ono muganda wange Mbazira Tony. Mbazira Tony twateesa embeera atuwaliriza otugatta. Twasinkana ne Mbazira Tony nga ye yaggwesaawo dda talinaawo taata yadde maama nga yakaza. Akati wajjanga butwogere ebigambo bibiri nga nkaalira ennaku ye sirina maama sirina taata. Ne mugamba nti ono kamusalira amagezi era ne muyiyiza amagezi. Tokwata ssimu omusika ayogera. Ojja basobola. Bajja kulaba kimafiya. Ngamba kino ono Mbazira kamusalira amagezi. Lwalirumu ne mukwata ne mumupirimpa ne muleeta wano ewa mukyala Kano ne muga mukyala Kano gyebaye nti kale tufunyeyo omuganda waffe omulala akaaba nnyo obutalina bazadde noono muzaale era mukyala Kayondo wagendedde nga yazaala Mbazira. Mbazira ono mukyala Kayondo nze mbadde oluusi tubeera wano nga tunyumyanyumya ogenda okulanga agamba munnange nno Mbazira ampeereza emitwalo 3 kyokka ate nga ye Mbazira teyakiŋŋambye. Ne mmanya nti ono yayingira mu famire ng'ayiriridde ddala era Mbazira weebale newoli eddala. Tufiiriddwa wakati wanyonyi ba maama babiri eyasooka n'owokubiri ekisiraani kyolina kiyitibwa pati wano n'eyokubiri n'omuyita Nakalima Flavia mukulu wange yavaako nenzirako singa mujjukirako kwetirimya sijjukira nabwe nali nkolaganyeko naye n'akamu era simwagalangako n'akamu. Twakula tuyomba nnyo nnyo yampabira wabiranga nnyo. Waliwo wenazza omusango nga ozza omusango nagoba so n'ateekako mukyala Kayondo ayagala kukuba kati ye n'ayambako. Waliwo bwe yangoba n'antuuseyo ekanoni emmanga natutuuka mba nziruka ngenda nsanga nga waliwo amazzi agaali gasala emyalo egyo nga sikira kiwulira kati nga amazzi gakaba nga ye nontuusewa nenyimirira. Kati naye yali mugezi bw'alaba nga gwagoba ayimiridde naga iki ekituba ekigenda mu maaso kati agoba n'abuuza bwaba olabye eki simanyi olwoyo kaliwo ekikyenga kigenda tulira embeera tuzaayo emisinde nga tudduka ffenna nga tukkaanya tudduka ekibabu. Bw'avaako awo nange Ssekagale omusika nenyindirawo awo. Wali n'okola otya? Sirika omusika ono Mawanda awo Mawanda n'ayingirawo. Ono Mawanda mu baganda bange ye yasinga okubeera mukwano gwange ennyo. Era Mawanda bwe tufuna obutakkaanya gali kakanyedowezi galigamba naye nga wali mukwano gwange ng'olwomanya kigenda kunziba. Nibaje okumbaza nga lyategedde mwezi ebijja okunjiira kwenga nayiga ninge oli mukwano gwange
nandiwaayo kali kyekyo ono muganda wange Joko Martin alwamita gafa Joni bamubulamu erinnya lya jjajjaffe naye yalwana nali okusomero ng'okunyonyola abaana nti gwe gafa kirezi kijirira naye nga kyekigafa yabonabona n'erinnya ono Ssekisonge Dawson bamuyite producer Dawson ono producer ate yasembayo ye muganda waffe ewaka wano producer Dawson era waliwo akayimba manyi maama abadde mukyala mu Nabitone nga n'okuyimba ayimbira ddala bebali bapayoniya abedda abayimbiraga pulezidenti buli obuyimba bw'okwetiyuula bakyala ba Kitabazi Women's Group wano waliwo abakyala abali mu Kitabazi Women's Group wanika omukono ndabeko wati ne wabaawo omu mukyala mukisaliwa baabo babanga mu Kitabazi ne bagenda bayiye obuyimba baagala kuyiya pulezidenti abaweeri naye oluseke lwambadde dear president ne basabula oluzungu thank you very much tulitaniza pisi oluseke lwambadde bamuyiyanga abo ne bagenda ne bayimba ne bavaayo n'akantu muganda wange alina bajjukidde yayimba mukulike y'okukola constitution temunzika mundeke newabeeraawo kakati nkyaka ndo bayiraba mukolo gwali kutya gwali mukolo gwa gwaki gwabyamaka kakati mukyakayondo nabagamba ngenda bayiza aluyimba nina mutabani wange producer nzigenda kuyingira buyingizi mu studio nyimbe kyakano ng'ayiyo oluyimba ng'agenda mu studio nga seba bafumya akayimba ng'agenda akayimba ku mukolo nga gwanaamirira mukyala Kayondo ng'omuyita wakuzaala nga tasaagibwako nga luwapula dakikanga 8 kyakano nga tasaagira ddala akakino byebyo bano be baganda bange bwe tufuutuka mukyala Kayondo njagala okusooka okwebaza kantandike n'ababaka bwakwebaza mikwano gyange njagalira ddala okusooka okwebaza nese kwebaza yenna mikwano gyaffe abawulidde omulanga guno fenna ne mujja mikwano gyange mukyala Kayondo lwafuna obuzibu kyenkana katono ekyalo kyonna kyonna kiwulumuke kiggwere mu ddwaliro mu ddakiika ntono nnyo nga ne bannamawulire bayingiddeyo ng'oyinza okugamba nti omuyimbi w'eggwanga superstar ali mu ddwaliro naye nga olw'okuba nti ye maama wa Ssuuna Ben buli kimu mu ddwaliro wammanga ddwaliro ne likyakaana nti ate ono maama wa Ssuuna Ben bannange mwebale nnyo mwebali eddala abatuuze baffe abalungi mwebali mwebali eddala waliwo ebikonge ebirala bino kutataganya omusikangayo bye ebigala kwogera tama kuyimirira kumusika kyekyo naye nga sinnaba kwebaza waliwo obubaka obw'okwebaza mukama wange Ronald Ssebutiko bw'ayina njagala asooka gyebaze tweyambisa eddakiika emu nina omusango gwenzizza kino kyekola faaza bakivumirira wano era munyiivu nnyo 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 bitagambika ne bamumutunuulira kati tali naye engeri gyanyitiza musika akkiriza omusika nisa Ssebutiko akakiika kamu faza yatabusedda mukambwe abooluganda mukama mulungi kiseera kyonna ekitalo nnyo ekya mukadde waffe maama Namata Kurose twagala okwebaza Mukama Katonda olw'obulamu bwamuwadde n'okusingira ddala okuwa omusajja ono Ssuuna Ben era bwe mulabye nga yogera bw'ati n'engamba nti ddala mukyala Kayondo yakoleddala omulimu kubanga ye Ssuuna Ben waffe ofisi tumuyita mutabani wa mukyala Kayondo so twebaza Mukama olw'obulamu bwamuwadde okutuusa yamukowodde nze Ronald Ssebutiko muganda Kasongola aze manager wa Bukete Farmer Radio Ebutikizi tambudde ne bakozi bannange bangi nnyo we bali wano saba buli omu wali awanika omukono asobola okukola ne Vision Group kubanga batudde mu bifo bya njawulo awo bonna bwe mulaba omukono nga mumanya bala bali eri mu teeti eyo nina obubaka buno mbadde nsaba munzikirize busome era obubaka bwa mirundi 2 naye nga sinaba kubusoma Ssebo Ssuuna Ben n'abakungu bazimwe n'abali wano
Samukirize okutuseeko obubaka okuva mukama waffe akulira Vision Group omwami Don Innocent Wanyama ansabe okutusa okusaasira kwe gy'oli tasobodde kubeera naffe ayina emirimu egimukutte era akkiriza okutuseeko n'obubaka okuva ewa mukama waffe Moses Ateng atwala radios ne TV zonna ku kampuni ya Vision Group asabye kutuseeko obubaka obwonna bwose tebasobodde kubeera naawe naye era ategeeza nti akasimu katuuse ddaleko okubakulikeko nayogerako naawe. Obubaka buno bwe buva mu kitongole ekya Vision Group era nga bugamba nti abakozi babukedde awamu ne kampuni ya Vision Group okutwalira awamu tutuusa okusaasira kwaffe eri famire ya mukozi munnaffe Suna Beni olw'okufiirwa maama omukyala Prose Namata. Olukiiko olufuzi n'abakozi bonna ba Vision Group tunyolera wamu ne famire ab'enganda n'ab'emikwano egy'omugenzi era tusaba Katonda nannyini byonna ababeesebeese awamu n'okubagumya muyite mu kiseera kino ekyakazigizigi. Kampuni ya Vision Group edduukiridde mu by'okuzika mukadde waffe era nsaba bategeeza nti kyeke egenze wa Suna Beni ku ssimu ye ensonga ezo ajja kubanga aziraba. Tusaba maama mukama amuwe ekirungo ekyemirembe. Naye badde nsaba ssebo ku dakiika emu gye wampadde waliwo mukwano gwo asabye tasobodde kubeera naffe wano naye ayolugero lwaliko kansoma obubaka bwe buno butono nnyo bugamba nti Speakers Chamber Lubaga Division Urban Council ennaku z'omwezi ezwaleero eri ab'enyi y'omugenzi mukyala Kayondo Masaka Nzizi obubaka obw'okusaasira nafunye enyiike n'okunyula bwe nawulidde amawulire ag'okufa kwa nnyaffe abaana abooluganda abako n'ab'emikwano mwenna agayitiriza Bakatonda abagumye era abayise mu kaseera kano ak'obulumi n'okugezesebwa. Nsaba omutonzi asaasira abafamire ye bonna omwoyo gw'omugenzi agulamuze ekisa era amuwumule amuwe ekiwummulo eky'emirembe. Nziise n'olubugo lwa mitwalo 10 ziyambeko mu nteekateeka. Nassaako omukono Right Honorable Mbazira Musa Speaker Lubaga Urban Council. So bwe bubaka obwo bwesobodde okuba nkutuusaako tusaba maama Namata Prose omwoyo gwe omukama agulamuze ekisa. Twazeera ekimuli badde nsaba bannange baseera batukiteekeko n'oluvannyuma ate tukoleke enteekateeka egende mu maaso. Nsaba abakozi ba Vision Group nijjo bateeka ekimuli kino n'oluvannyuma ate tukoleke enteekateeka eyogereyo. Tweyanzege abakozi ba Vision Group tweyambisa akadde kagere nange dakiika zange zirabika zirikuggwayo. Aba Vision Group bwe bateekako ekimuli njagala okutwala omukisa guno okwebaza omukyala Maama Fiina. Enteekateeka eno yagiddukiddeyo ne miliyoni y'ensimbi. Tweyanza nnyo Eddie Kenzo Musuuza yabadde naffe ekiro n'atuleetera miliyoni 2. King Saha atuweereza emitwalo 5. Olunaku olw'eggulo ekawungeezaawo nayogeddeko n'owekitiibwa Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu nantegeeza nti nno ngenda kulwana nnyo ndabe nga nkola kinga ngambaawo wabula ssaawa zibadde ziyatamu naŋŋamba nti muganda wange nti wagi nemereddwa nina ebinkutte n'aweereza obubaka obw'obusaasizi munnange naye tumwebaza yeebale nnyo yeebalire ddala. Muganda waffe akwakogera lunabe erimpazo yeebale nnyo yadde akagwawo wano naye n'akyankalanya olubalama n'agamba nti amazzi g'olwaleero gonna gonna agenda gagula era n'akikola n'akituukiriza. Lunabe weebale nnyo yeebalire ddala wakubeera waliyo abazze eno ne bamwegattako era nabo ne bakola kyekimu. Neebaza muganda wange Zambali Bulasi omukasa mukazi naye yatuweereza obubaka. Twebaza Right Honorable Nabbanja Prime Minister tubadde tuli wano naye n'atuweerezawo miliyoni z'ensimbi 2 aba naye tumwebaze nnyo omukyalo oyo. Yabaawo omusaidizi ombi kabula mwena abayiriba ate bandomo yalinyaanya. Twebaza bannaffe aba Kabula Soka Events batuwadde katoni z'amazzi 40. SPL Events omukulu Shafik atuwadde tenti 5 n'obutebe 10 tumwebaza. Omuganda wange Mikipako tuyiribye ffenna naye yatuwaddeyo tenti ne ku butebe tumwebaza. Tulina mikwano gyaffe aba St Emmanuel
kino nno kalyawo katimu kaffe katonotono tukalimu abamu bakozi babukedde abalala bakusibye spregatta katimu kakaako nawo kavuddemu twakagulamu mugenzi DJ Emma ng'agenze kati fene twekolamu omulimu ate ogusevinga kati nabo batuweereza emiliyoni y'ensimbi ne mukyala Kawondo ne tugenda mukolamu ttiimu tusigale nga tumulyamu akasente tuyinza kuleka genda bwoti Get your computers, omulongo babiri Sara webale yatuweereza miliyoni y'ensimbi olunaku olw'eggulo. Omukulu Luvangu director wa review Matanga webalire ddala gwe tubadde naawe mu mbeera yonna ne bw'obanga kisi mikono nga gino otwokyayo tulina engeri gye tukuyiiya tukulimba n'otuwa ssente akiwadde kugigamba nebazanire muganda ge Yasini muganda wa Ham yatukozeeko bulungi nnyo tweyanza ne tweyanzeege tubadde tuli awo nga zireeta omuwabuzi wa president mu Greater Masaka omukyala Justin Namere tusanyusa okulaba mwana muto naye engeri gy'okolamu emirimu gyo abasajja bali abakulu ate webalennyo ddala oli mukyala tweyanza kaakati obwo obubaka ne mbukomyawo mikwano gyange era kwata olupapula luno omusika lukwasiza gamba weewaawo okibudde ku mutima bulungi kale kaakano nsimbudde ekifaananyi ekibadde wano kiriwo kireete leeta ekifaananyi kino basaba ne banyawo mulabe omukyalo oyo mulengera Simayire eyo mulaba Simayire eyo tambuza Simayire Obuganda bulabe enseko akaseka akabadde ku mukazi emmekete mamuli enjasabiggwe nkwatangawo ono alimu taata ne maama babiri yalinga atambula nabo mukyala Kayondo ono kano akaseko ke mulaba wano ke yasekanga bwe napakinga emmotoka nga ntuuka ngamba gwe mukyala Kayondo nga vayo wangi awo ng'emboozi etandikira wano nga twewuga nga tubuna ensi yonna mukwano gwange atagambika kano akaseko kano ke kabadde tekamuva ku matama okuva loze paka lwosiibudde n'ogenda nga ne mu kkubo gy'obeera omisinga olwalirwe akamwenyumwenyuke byonna bineefaanana bulityo ffenna ng'abali wano tugenda kusiba mukyala Kayondo bantu muli eyo nina abazadde bammwe naye nga si bakwano bammwe tubadde twabaza omukwano tulina mukwano gwaffe ng'obeereyo n'owulya ng'omisinze omukwano gwa mukyala Kayondo ze buli mbadde n'olugendo oluwanvuwanvu nga ndaba ngenda kumala essaawa nga namba nga ndi mu kutambula nga ndinzeka mu mmotoka nga njiiya n'enkubira mukyala Kayondo neteeka mu lawudi awo essimu wansi ne tugenda nga nkuba emboozi etagambika nakunyumiza bino nakunyumiza biri gy'oli abalamu olunaku lwakusatu alyoka afe nga bukya kati nali nva eyo kyanja ku recordinga zino interviews emulaba ku TikTok omuntu obutambula obasanyusanga nga birikodinga ne kaso kati mbanzija nentunula nga ndaba nina eddakiika nga 3 neŋŋamba yizi zino ngenda zikolamu ki nenga kanzikubira mu mukyala Kayondo sawa zalinga mu 10 kitundu awo nenga kanzikubira mu mukyala Kayondo ne tutandika mukyala Kayondo oli otya gyatuli munnange oli otya oliwa nanga ndiwa newaka nanga wange nakulabye ku TV nga bakuwa byawaadi ate babadde bakwebaza ki ne mugamba nti owaye Ndejje University yatusiimye nga yeebaza emirimu gye tukola mu media bwe biti ebyo naga bannange baana mmwe na awaadi muwangula netutegeera kutegeera likibiti emboozi netandikira awo netuwaya netulandagga mbadde n'omukyala awo Mama Nambogo nimugamba nti nno okimanyi nti nno bigambo byenasembayo okwogera ne mukyala Kayondo yakwogerako kakati nga nangamba nti munnange nno ojja eno olina akataka bootagenda n'olambula omukyala oyo Mama Nambogo omulaba nti munnange ate nno muntu waffe nagazi n'okwongera okunoonyereza tulinako n'Oluganda naye buli bwojja eno wewefuula bize ng'odduka ng'ogenda olabako nze nzekka tutandike ng'okulambula abantu suuna konze maama kituufu nagamba kati bwojja nti tusooka ne Mama Nambogo tumale tugende tulambule Mama Nakimera Mama Nambogo wali oba Mama Nambogo oli alidda wanika ku mukono abantu bakulaba omukyalo oyo
bakundekedde nno kati nno bakunsuulidde sinamu kasente mpaale mama Nakimera aliwa mama Naki yagenze eri nzizi mukyala naye musajja wakubiri oyo naye so netubanyumyako twanyumiza emboozi emboozi za Mukyala Kayondo zitera kubeerawo nga zakubalaatabalaata akulekera bulekezi nseko era tube okusaaga kwatuyitira era njukira ekigambo kye nasembayo okugamba Mukyala Kayondo namugamba nti ng'obudde bwa pulogulamu ndaabutuka abulaida kiganga 10 nemugamba nti owaye Mukyala Kayondo nti wangi kale nno jja gomesizo ku ssimu yange bwete bwe namugamba jja gomesizo ku ssimu yange nanga kale nga ngenda nkola pulogulamu essaawa esooka mbampumuddemu ku ssaawa 12 nga Dr. Nikweri ankubira essimu owange suuna mama wo bangambye mbwagudde ngajeyono dokita bakasoma babuze kati atandise kuda kubalaatirako omukazi gwenjogedde naye agwaki mbwagudde ate tategeera bulungi ebintu naye gendaga dokita ngaddamu akwira ogwokubiri nga ŋŋamba ate mbadde ngenda naate ne bansooka bamututte mu ddwaliro ng'olubambi agendeddeko ab'ekyalo batuya bonna bamukyala ndagaano bannange mwebale nnyo mwebaliyo eddala nga ne bamutuusayo mu ddwaliro ebintu nga tebyongera kubeera nga bibijja kwati wamutaddeko okusibira tuukayo nga ntandika ngamba kati nyinza kuyamba ntya nga bagamba sooka oweereze sente tugire tukebere omusaayi nga ntandika ngamba nkubira n'abantu banaye mumpereze sente zibeere ku ssimu eno nga saagala kubaako wantu bwamwenda gajjala nensindika sente paka lwe baŋŋamba nga waliwo sikaani emu gye bakoze esembayo awo dokita naŋŋamba nti balabye akasaayi nga kakiridde mu bwongo oba tukoze tutya empulira Dr. Nikweri gyawunzikamu nga mpulirira ddala neina gyerage batali walambule bufu nga dokita ono ayagala kwogera bigambo kyona nemugamba dokita tukoze tutya naga kati ekyokola okimanyi tugenda muleeta Kampala eyo gye basobola okumubera nga bamukolera sajja leyo gye basobola okugikolera tewali walala kakati nga tudda byakwiribwa ambulance olwo mpuliziganya ne mwami mubiru baneiba baffe wano baganda baffe abo nabo batukoze obulungi obutagambika mwami mubiru ayiribye ng'oyinza okugamba ayiribwa na maama we aŋambye kati sooka okole bwotikola boti kyo kireke nja kikola gira boti kakati aŋŋamba nti tugenda kusimbula tujja Kampala kati ate nzemu omukubya nti musibiranga nti dokita agambye tugire nga tulinzelinzeeko kubanga omulwadde ali mu mbeera mbi tuleke musuufunda nnyo nga tanaakutereera tugenda kusimbula ku makya annange nensula nga nkukunadde nga siri mu mbeera nnungi nenkubira liita nemugaa liita nti wangi sooka oveeyo ewuweeyo ojje tusule neewaka eno era liita najja netusulaawo nga tutudde nga naye tweralikidde kati nze nenzijako essimu yange mbunziruka ebizibu webanayagala okumumbikira nga bajja kusanga teriiko abeere nga atafudde nange nagijjako munange kati kyokka nze nzijeko kyokka ati ono alemezaako tiwalemezaako yati ono yalemezaako yaleeta ebizibu kati bagenda okugira mbaawo tunzibaawo ku ssaawa nga 10 awo ngenda okulaba ono nga ngolokka ngenda okulaba namusanga amaziga gamuyitamu kati saatabaana kubuuza ne ŋŋamba kiwedde nze nno nalina embeera erowooza Mukyala Kayondo ng'otasobola kufa era ng'okufa tulina okusooka okuba nga tukirowoozezzaako nnyo ne tukiteesa nako naye Mukyala Kayondo lwaki ng'aba afa nali ndowooza anafiira ku kyenda nga ndagira ddala tekisoboka omukyala ono gw'olaba ono mu bintu byonna ebintutteko ssente nga zimugenderako ekintu ky'okulwala lwati kibaddeemu sirina bulwadde bwa Mukyala Kayondo bwali buntutteko ssente zisukka 15,000 abeera mu buntuntu awo ate nga wati amabega wano gagenda kati maana tukoze weerezayo 5,000 Dr. Nikweri noweereza ng'obusente bwabeeramu bwebwo sente ze nasoose okuweereza ku Mukyala Kayondo awo ennyingi zez'olunaku olwajja weereza era olwakikoze kyokka lwataasobodde kuwona annange kyewuunyisa ngenda kumiisinga nnyo omukyalo ono
twakula ne maama ono nga tulaba bingi kubanga yatuleka taata waffe yatuleka tuli bato tugenda okutandika okutunula ng'abasajja abalaba nga tuli ne maama ng'olaba playing roles za mirundi ebiri eya taata neya maama yalina embeera gye yateekawo ng'otagala mbu mukyaka nga yali mukubi wa kibooko Netteke. enkambe nga netteka agikuba nodde eggulungo oli eri ye ng'ate ali wali awo ata yantemako n'akaso wano n'atema akaso omusayi ne kutandika okufuumuuka n'aŋŋamba ng'ali mu ngeri eyirawuze nga tafaanana n'aŋŋamba genda wali ono gekibwakula tuteekeko n'awaate emmere kati mba nkiteekako nanga nkakutemi ojja kiragako ne mukazi wo ojja kukiragako ne mukazi wo enkubu yo ngiinako wano membalesi ya mukyala Kayondo yankubira nali neekaabya yali awo ate nawala nina okulaba akasomero okiranga omusani kaakati yoyo mukyala Kayondo kati tukuze kuyiriba naye yatuka ekiseera n'agamba mbu nno sigenda kuddamu kubakuba njagala ennaku yammwe ebeekubire kaakati kuba nti tufiiddwako taata waffe kaawe twawulyambu njagala ennaku yammwe ebeekubire ng'olwomuggo takyagujjayo bulungi ng'alwawo ne tugenda tukola eddalu ate oba tulekedde mbwe ennaku yaffe mbwe ebeekubire agenda okulaba nga atuwaba n'addayo nga mukyala Kayondo atukulizza ku mukono ogw'ekyuma okusobola okubeera nga tutuuse ne tuvaamu abantu naye mu mbeera yonna nze natunula mukyala Kayondo twatuka ekiseera enju taata waffe gye yatulekamu negenda efuuka ekizibu njagala okusooka okutwala mu ssabo nokubaza ne Mwami Nyanzi kyo kyali Mwami Nyanzi kyo oli ludda wakulimulyeko nkwera oli ludda mwami soka mukubye Nyanzi kyo gyengaleza amanyimba bulijjo oli abantu abalungi Mukama Katonda bategekera mu bulamu Mwami Nyanzi kyo oyo taata waffe bwe yafa twalwawo okumanya nti nno twalwawo okufiiringa embeera yagwamulekwa ebyawo omusajja alama n'agenda atulekera Nyanzi oyo Nyanzi n'agenda ayiriba naffe ng'ebyetaago byonna bye twali tujja ku taata waffe nga Nyanzi agenda n'abinoonya bambi oba oli akawungezi ng'ayingiddewo nabyo Mwami Nyanzi webalinyo eddala webalinyo mukwano gwange ate Nyanzi nze alina engeri gye yanjagalamu ey'enjawulo okusingako ne ku bano yatuuka ekiseera nze ate n'agamba mbu nveewo wano n'antwala n'ewuwe nga mbeera eyo ewakaawe mukyala we n'anjagala nnyo n'agenda ntiitibye ekyegyo waliwo olumu nali ngenda ku ssomero negenda neekaabya kasiina nsonga naye nga njagala mbuze obadde ki ayudamuki uno omukyalo ono yakolera eddala lolo ya maama kati anankyalira ku ssomero ebbanga lyonna ebalinyo ebalyezaala mukyala Nyanzi namuyitanga mugole buli mukaseera mbajagalira kudda muyita mugole naye ng'ate abuulidde mu bufumbo bingi bye twakula nga tulaba wano nga bwe mulabawo tewayinza kumala kulima mmere esobola kuliisa abaana nga bano bonna nga b'obalaba maama wange yeyazikanga ewantu w'okulimira kati ng'alimira eyo waliwo ewantu gye baatwazikanga netulwawo nga tulimirayo ennyo nentuuka n'okulowooza nti oba twagulawo naye nga titugulangawo wabula nga eyatulwawo ye bambi atukwatirwa kisa kati ate waliwo ebikande bye yagendanga n'asaba ekikande ng'ekyo n'akikandula aba yakamala ekikandula akituusiza eri kati nga oba oliawo nga eyakimuwadde ajja mukyala Kayondo gyebaleko munnange oba ogenda kugamba okyala mukwano ono ate kiki Saalongo yagambye alina byayagala okukolerawo kyokka ng'ekikande amaze kikandula kiwedde munnange mukazi watunga awavaamu ng'atandika anoonyanoonya walala akati Mukama Katonda bw'annyambayamba nenkulakulamu nenvaayo nanteekako omukono nange nendaba ku kkala ya ssente neŋŋamba nina kutandika na bintu bye nalaba ebiiri bya mukyala Kayondo ebimulabye ennaku mukyala Kayondo nga ne bano baganda bange banjulire namugulira ebibanja n'atuuka n'agamba lekeraawo nawe kola ebibyo era ekibanja kino gye tugenda okumuziika yagenda okusookayo yakyerondera n'agamba nti awa nedda ebibanja bya mutabani wange byangulidde olwaba batandika okutuziika era bannaye mbagambira wano enzizi maama waffe yasookeddeyo ffenna abaana bammwe bokiro wena ffenna tugende eyo
ewali ekijja kyaffe kati tutandiseeyo paka kati njogera nga musika era kitende watya ki gafa n'agaana oba jajja n'agaanayo tukola tutya ensonga nejjeba bwetyo maama waffe yabadde byonna twagadde nnyo maama waffe obulamu bwaffe bwonna akiraba abadde asobola okukiraba nze sirina mbeera yonna yonna gye mbadde nteekawaawo nga nimbalimba